Busiro Eastern Commander. Kyekugambye. Nze nkyali na ku musango njo kuone video gye banteekako ne Segona. Nga batadde ku bya Buganda riots. Nga batutaddeko terrorism. Terrorism ne treason. Bakazini twin brothers. Terrorism. Ubutujju. Kasita government ene government oli mutujju. Alani ali kugwa terrorism mutujju. Besigye ali kugwa butujju. Bobi Wine ali ku musango gwa butujju bagumuteekako. Tosobola kubanga obadde season di politician wano ng'obadde mu lwanyi nga tebannakuteekako musango gwa treason oba terrorism. N'akasemba y'obuto n'aka incitement to violence nga tebakakuteekangako nga bano abalubaga North bootubuulira. Abo bakugaba mikyere, abo bakugaba buugi, ne bajja omulumbe ne bakubagiza ne bagamba kwata obuugi. Bino ebiseera si bya kugaba buugi, nti ono agaba nnyo obuugi ku mulumbe. Bino ebiseera bya nkubuulira. Ambulance osobola okugula n'oyambako community service. Eyo community service yakuyambako. Naye ebintu bikiranga entalo ensonga zikirangana. Okitegeera? So ye musajja mukulu Elias Lukwago omulodi we Kampala nenga awanda muliro obusungu nga bungi. Obusungu bungi talina bigambo biwomu. Jukira ebyabadde onako ndwabaleeteddwa akatambi nga basinkanye ku mukolo gwe gumu. Naye mbu yabadde tasuubira nti omukulu bali mwezi ajja kubaawo. Naye munnange n'atuukawo okukyankalana ne kubaawo. Naye ebigambo bebibyo. Nze wendi okubanga nga batuusako gonna gatambula agagenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Tubadde tukyaliawo ate nibikomyayo bya Kayihura mubadde mwabiwuliddeko munnange si bigambo byange nze mbaawo kubanga mbatuusako amawulire tuwulire omukulu ono atunyumiza ki ku omukulu General Kayihura. Breaking news, Kayihura akomyewo. Bagenda bayita mu ba komanda mu polisi ne maje. Kumitendera gino bakapoteni bakopolo bani bagenda babagamba Kayihura mukama waabwe. Era ebiragiro bya Kayihura bibeere byaki bibulirizibwe oba biteekebwe mu nkola. Bino biva kunze Kisekka Umaro. Okiwulira nga kakike babala. Ako kenchebuuza lwaki bakikola batyo. Either okukomyawo Kayihura mu security oba Kayihura okujjira mu kakodyo k'okuwamba Museveni. Lwaki Museveni atambudde buli gyakola campaign tafuna baki tafuna bantu n'obwana obw'essomero bwe baleetayo tebukuba wadde endulu bulabisa mulabise. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu buli gyayita n'abantu engeri gye balagamu nti bayayanira change etiisiza ddala Museveni naddala nga tugenda mu kibayita protestive vote. Museveni alaba takiinaawo kontrolo ng'engeri yokka gy'asobola okukolamu kwe kukozesa akakodyo ka Mugabe nti abo bannaye enkaddiye wano Munangagwa jangu bwefuula awambye. Naye mu Uganda omuntu yenna ayisobola owamba alina okuba ng'ayagalwa abantu. Kati jjukira bonna twabakuba ne Kayindo otafire abadde atulimbalimba wano naye tumugambye ssebo toyina by'otugamba. Ffe tuli na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Owulira kati Museveni jjukira yamala okuguza kiri nti Kayihura yali ayagala mmuyeekera mmuggyako oba owulira kati amukomezzaawo nga tuyina dokita ali mu kkomera nga toyina Sejjusa tinyefunza nga tuyina Mugisha Muntu owulira nga tuyinayo n'Embabazi oba ontegeera kankuzzeeko emabega. Museveni agaba ssente ng'aziwa abayimbi naye ssente z'abawa abayimbi tebannamukolera mulimu gwonna. Weebuuze lwaki. Museveni agaba ssente ng'aziwa ba TikToker bangi nnyo tubalaba naye beefuula ng'era ebyobufuzi ebitabakwatako tebannanyega. Lwaki? Museveni tuyina bannaffe abatulimu nga tubamanyi nti abo bo ba musabba saawa zino tebannakola kintu kyonna kulaga nnyo kuwagira nnyo ki Museveni. Lwaki ng'ate bali ku misaala nti Museveni apulaninga ku
abantu abo bonna baveeyo bakoloki ekigambo kimu bakole statement egenda okusaanikira mu maloboozi g'abantu buli wamu befuula abajaguza tuwonye okiwulira baleetere bannayuganda okukkiriza ekyo ekiba kikoleddwa akakabadi mukategeere nti Museveni kaabala akimanyi protest vote takiinaamu kontulo ekyo nkikubuulira waliwo akalala kenjagala okukubuuliramu keweetaaga okutegeera ngenda kakuwa mu vidiyo eddako tambuza vidiyo Mulira General Kayihura ebintu bingi nnyo byaliwo ku mulembe ogwo gwa General Kayihura ebiseera ebyo nga ye muduumizi wa poliisi ebintu bingi ebyagenda mu maaso ebitaatereera ebitaatambula bulungi era omulembe ogwo munnange omulembe gwa Kayihura nti webagwangawo ekintu aba bodaboda nga tebalutunda ate kikusange ng'oli wa bodaboda ate nga oli musiraamu nga kikuliira ddala tebyali birungi ku mulembe ogwo era bw'oba mujjukira waniino waliwo juuzi essaga yagwawo omwana anakola statement yali wa bodaboda nti mbiibyo omuntu wuuyo yafudde mumulabye ate temudda ne mugamba nti aba bodaboda oba basiraamu naye omulembe gwa Kayihura gwali mulala eyo nvuddeyo omwana muwala Irene Ntale kyawedde dda essaawa ya kakati wetwogerera bamaze dda okuba nga bamukuba ekidaala mwawozanga ate tofumbirwa olinze eki kakati essaawa ya kakati mukyala gundi agakagwawo Irene Ntale afumbiddwa mu butongole bawe amutaddeko empeta Vincent Kalibala nga bali Rubaga uyo mukuru w'eddiini abakoze ki abataddeko empeta abagasse kati omwaka guno baba omwaka guno buli omu yeesunze obufumbo guno omwaka era buli ayeegomba Irene Ntale liri paze motoka gye wagula tebikyaliyo omukyala Irene Ntale n'omwami we bamaze dda okuba nga bamukuba ekidaala kongula kyetusobola omugamba kyokka era nga tumwagaliza ebirungi byerere mukama amuteeremu obwangu ebyo by'omukyala oba omuyimbi Irene Ntale ekikye kyawedde dda naye nga tuvuddeko eyo munnange waliwo waniino gwe bakutte mbu abadde yagufuula omugano okuba ng'afera abantu abawe ebicupuli nange Uganda is not for the weak. Omusajja onogolaba akwatidwa n'ebicupuli byasene mekezo sebo yefula tamanyi Luganda basendezo wewe etano mukaaga musanvu munana mwenda kumi na gumu kumi n'ebiri walo yabinsibya yabikusibiwa bade na sente meka walo yabinsibya yabikusibiwa bade na sente meka kati enamuze wakakola kuziriwa olimba enamuze wakakola kuziriwa ziriwa alina okubanga enamuze yakakola bade otandikide ku muzeeyi sewo ogenda ogaba ebicupa ndowooza olaba kyama nga bagamba nti ennaku z'omubbi ziba 40 ezo zaweddeko ndowooza abadde azze ng'abikola abantu naye this time around kyamulidde tuvuddeko eyo tugendeko ku nsonga munnange eza Selector Shabani bakunyonyole wano byazze bitya bamukutte bitya byagwe story empanvu abantu kati wano ku gate waliwo engeri y'akakuubo bebu tayingidde bwati gate bebu yakutte mu kakuubo kano ate mu kakuubo ako mulimu koddokolitobweka ti kakusweri ku kolasi kumbe twamulabye dda wandiko game nti chipusi shege kakati bebu yagenza okubuuka nti kanziruke nga twamwetoolodde dda kati obuzibu obwajjidde nti akafaananyi obwedda kaffe ketulaba ndowooza kamyaka jana nga bebu tanagejja kubanga no bebu yabadde agezza omutwe nga gwokozeemu ne kano bwe kati
taba kweriri ngagezi nabo dakafale ketulinda fike tutambulirako ngateka muntu mutono wano nga bebu ageze kakati bebu agezako kwagala okudduka netugoba bebu netugoba bebu sumama papa yiko onakwenda wapi na alungatanse nanga kukozesa Oluswahili bebu onakwenda wapi sumama hapa kuya kasijui ona faidiaje nabade mukambwe nnyo olona bafande bonabonna bakambwe netumukwata bebu nageza kugira netumukwatawo bebu twakute bebu nageza kugira netumukwata afande yiko onda kwa wanda mpingu yaku nabalete mpingu namkwata namuteka ke mpingu nenga akavera ka Rolex takata akavera mwabadde Rolex akavera mwabadde baga chipusi ne soda wa Mdovida ngatakata ngali bwati bebu bamutadde ke mpingu ngakavera takata ngakakutte bwati takata netumukwata tugenda omuleta wetu tumuingize chikomera nga girlfriend we kwa kuba amaso bebu girlfriend yanyose yo tubandi estole za babe nga mpanvu ninga ndoza mpola wetunafuna nga kona faka chasa kakisa nga tubatuusako ebintu nga bitambula nga byabadde naye nalabyeko babe nga avuddeyo nga yebaza abantu naye n'abagamba nti sawa yakakati mukalu yagambye nti ebya Uganda omusibe yali mukomera nti naye amazima gali nti kati siinamu yadde ekikumi nti siina yadde ekikumi byo biwanvu naye nga mpola tujja kubanga tubikutuusako byonna gye binaggwera nga tuvuddeko eyo tugendeko mu kampeyini tuli Busia wa mukulu president w'ekibiina kya NUP mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwali eyo akyankalanya ab'esaidizi eyo katukutwaleyo ko katini olabe bitambula bitya mulabe emirembe gye tukumye kwasa ne baba tukuteekako ekibuli kwetukola ekituufu njagala tukume no discipline tukole campaign tuswipinge Museveni manyi munaku ezijja bajagezaako nnyo tukola kakavuyo nga baagala byakulwana kubanga bo amaanyi ge balina gali mu mundu fe amaanyi galiwa mu bantu galiwa ate bani abalonda emundu zironda byagasa londa kati mukambabulire kubanga amaanyi gali mu bantu n'abo abapoliisi bantu abo abapoliisi bemulaba mwana bali ku saidi yaffe baliyala bagala kulongeza musala ate tugenda kwongeza omusaala ng'abasomesa ng'abasawo ate njagala mbabulire okuba confirming ekyo 2021 mu buli balaksi Museveni twamuwangula nziramu mu buli balaksi Museveni twamuwangula kyobola abakyala ba balaksi abakyala b'abapoliisi Kampala nakawa babagoba ku buduuka ne bagamba mugende temutuwagira natuwagira ye Museveni abapoliisi naye bakukyawa bagala tubalonde bagala batulonde tubongeze omusaala wamaba ofisa bwebali eyo manyi mumpulira bakole mugende mugambe bakyala bammwe batulonde mugende mugambe famire zammwe zitulonde tugenda kwongeza omusaala tugenda kukyusa obulamu bwabwe bagenda kulekerawo kusula mu yunipoto bwotya bumama ingia pole bagenda kusula mu nyumba ennungi mwe abakyala abapoliisi mwe abakyala b'abasirikale mwe basista b'abasirikale mwe basista b'abapoliisi mwe bakyali b'abapoliisi n'abasirikale mugende mubagambe together we can check kati sepo eyo tugimaze mutegedde ensonga lwaki mulonda mutegedde kikye mulonda era mubeeyo mu bungi nga 14 mudemo gisasanye mukifuge nga 14 buli omu vaayo ewaka nze nga mbasaba nti buli omu afuneka fulaga bwe kati bannange no fulaga etegeeza Uganda etegeeza dream the dream that we share together me and you namwe abatali ba NUP namwe aba NRM namwe nango jeko bali ababbi njagala bakakasa Uganda is what we share buno busika bwaffe this is our inheritance from our forefathers so mbasaba buli asobola ewaka abeera
ne flaga giteke ku mulyango omwana wo afuluma girabe naye bw'ofuluma ogirabe. Let that remind you of the 14th of January. Kati bwe munavaayo ne mulonda bapoyi temuvaawo mukuma Maria mwe Golodi ali mu ballot box, eyo boda eri mu ballot box, enyanya yamwe eri mu ballot box, Goldi ali mu ballot box. So temuvaawo, angalia yo ballot box, chunga yo ballot box, tebagikwatako, tebaleta ntibateekamu obululu bufu bubeerewo. Tugenda kubeera lunaku lumuluka olunaku olwo njagala obbasaba mwena mwekolemu omulimu. Nzize nga mbagamba muzimbe eggaali ezigenda okuuma akalulu. Temukirekera bapolitician bokka, no, bapolitician bakole omulimu gwabwe, naye akalulu bwe kayingira mu ballot box mukakuume. Bwe batuuka okulangirira mu making sure babala kamu na kamu babibalaawo babibale buli wamu. Bayina okulangirira ebituufu, temuddayo waka. Olaba nga bwe mubadde mubeere out there. Njagala musaba yonna gy'anaabeera amanye nti bannayuganda ate kati bali kaali, bamanye nti bannayuganda kati biralamu. Njagala okubabulira mikwano gyange, temutya poliisi, temutya magye. Abapoliisi tebawera 10,000, abamagye tebawera 10,000. Kino ekiri wano bwe kibeera everywhere. Ne bwe bagamba tusindikeyo abapoliisi 20 tebamala, ate ne bwe baleeta 1,000 tubamira. Kakati temutya mubeere discipline okuva n'olwaleero paka wetulonda buli wotambula oba ku nyumba yobeera ne flaga y'eggwanga. Eno flaga yebeere nga yetugatta. Tewali agenda kukwatako kubanga olina flaga y'eggwanga, tewali agenda kusiba kubanga olina flaga ya Uganda. Naye kijja mujjukiza n'oyo anaabagenda okugamba nonsense, n'oyo anaabagala okutunda omubiri gwe omulaga flaga y'eggwanga. Njagala okuwulira emizimu gy'abajjajjaffe gijja kujja gigambe, what are you doing? This is Uganda. So tebabatiisatiisa. The spirit of independence will come through this flag. The spirit of the nation of this flag. So holding a flag eno very proudly. Tewali asobola kugaana lwaki oze ku polling station ng'olina flaga. Webimba nayo bw'obala sitagenda ng'omenyeka ng'olina flaga yo. Omulabye mubeereyo bwe bagezaako okukwata ku kalulu ekyokola mukimanyi. Bwe bagezaako okukwata kalulu ekyokola mukimanyi. Musobola okuzijuza ezo site zonna, musobola ozijuza. Banaye mulaba kye mukoze, kye njagala mukole ekyenjawulo nti nze sigenda kwetaaga kubaawo. Bobi Wine talina kubaawo. I don't have to be there. Kubeera ba Bobi Wine wano ne ba Bobi Wine beeye wammwe baganda bange. It's just a feeling of freedom. Bwe tunakikola ekyo tugenda kweyagala, tugenda kunyumirwa Uganda. Kabineti yaffe egenda kubeeramu only 20 ministers. Only 20 ministers. Eyo Idi Amin yali talina degree naye yakikola, yalina abaminisita 18. Okiraba musobola okikola kino. Bano ababbi tubagobe. Ekisembayo manyi bulungi nnyo ti Uganda empya esembedde. Manyi bulungi nnyo tikati batandise okusibamu ebyabwe. Manyi bulungi nnyo batandise okuŋŋanya emali y'eggwanga bagibbe. Njagala mubeere nga mulaba abaana b'e Busia mbawadde obuyinza. Tewali atwala sente z'alaba kyambuwa. Wewe Museveni naenda wapi? Weka kila kitu ya Uganda pamoja. Tebalina gye batwala mali yaffe. Mwe mukazi wa Museveni ogenda wa? Weka chini. Musobola neno okuwada kisalako ne kikwera wano mu Uganda. Bagambe bingi basalirira mugende mu byagamba abalala tuwangule eggwanga lyaffe lino. Kakati lindako semera wano gwe kyali gwe byogere kwata kumayeko bojasi byogere kuwalaga Sarah posting omukyala nga zaalira ku ddwaliro lya Sofia LSS Center 3 yalaga Uganda eno obusawu bw'okunnako lwa Sunday tebote bakola ku social media. Nze naliko okumala wiiki ngamba omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Bobi Wine yaposting okulaga nti yabiraba. Yoza mukitegedde banange
bakulu nnyo bannange mulaba essimu ze muyina esimu yakabi esinga n'emmundu batuyigiriza olina kusooka kukyusa bwongo bw'abantu noloka okyusa obulamu bwabwe mukozese essimu zammwe mulabise buli kimu naye ate muwe ne ideas olaba kyewakola muganda wange ekyo kyatuconnectinga kati bwenjagala ne bwe tunaaba twenwanako mweno revolution bwe tuba tukola manyi bajja kutuuka ekiseera basaleko intaneti naye message mugitambuze kati manyi bulungi amalwaliro gammwe tewalina masanyalaze era amasanyalaze gabbeeyi wano kyokanga gava mu uganda tetugatunda jo ga layisi bananga amasanyalaze tugenda gasala ebbeeyi mamu kana akalulu kakwe kalakasa era bwe bagezaako okuba akalulu kammwe bwe bagezaako okukola kyemutakiririzaamu mujja kuvayo ne bannayuganda bonna bajja kuvayo bekalakase Museveni ajja genda Museveni bwe tunekalakasa ate nga tuli batuufu bwe tumala okulonda ne tumuwangula everywhere obulira budikteta power soli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga bingi nnyo byenina okubanga nkutuusaako nakulwalira mawulire mangi nnyo nyini ddala kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiweetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikwawe wona wole wona wasinzidde sigala naffe tovaawo